munnange nina kyenza okwogerako ate nga kino kituufu kibaddewo ku mukwano gwange. Bane mukwano gwange nsaba onsonyiwe nkimanyi ogenda olaba vidiyo zino ku TikTok naye leka nkyogereko. Alina afunamu ekyokuyiga afune ekyokuyiga. Bannange mpozi eriwo eti nina mukwano gwange ali eno ku kyeyo era tubadde tuwuliziganya era twogera. Munnange ng'akeera ku makya nga ngamba nkubuulire I have a boyfriend nga mubuuza musajja ki gw'ogamba gw'oyagala. Bano betusanga ku online oba wava naye e Uganda n'angamba Muwarabu. Ne mubuuza Muwarabu wamugjawa n'angamba wa mu nnyumba. Okiwulira ennyumba gy'akola mulimu mukadde naye ng'alina batabani be batera okujja wakola ki waakolera. Nga munnange alunteerako anjagala biki testinga buli kimu akimpa buli kimu kyenjagala akimpa biki twagalana naye tetunnabakola ki tetunnaba kwegatta. Nga mugamba naye munaye weegendereze bano Abawarabu tebalina ki tebalina laavu just aba ayagala kukozesa bukozesa waba ng'akyagadde naye tasobola kwagala Munnayuganda ebyaddala. Ng'awakana ono tuwuliziganya tutestinga ng'anfowadingira ne gundi ne message ze boogera ng'omusajja ddala olaba akola ki ayagala omuwala. Munnange nga lutuuka nga ŋŋamba naye ngenda kwegatta naye nkola ki ntya. Ne mubuuza ate kati otya ki? Agamba ntya simanyi wanene waliwo kamera ntya n'olubuto. Konze kati woba obitya lwaki teweesonyiwa omusajja. Ng'agamba sisobola mwesonyiwa kuba mpulira mwagala. Bannange ogwotya mulaavu n'Omuwarabu. Ate naye bannange tuggyemu ekyokuyiga kunze kuno kudungu kwe tulimu temukimanyi Abawarabu tebaagala baddugavu. Okitegeera ne waba akwagadde era baagenda kwagala kulaba kiki Abannayuganda kye balina mu mpale. Oba okitegeera okwebakako asobola nkwebakako omulundi ogwo gumu n'atakuddamu. Okitegeera nange omuwala teyamanya imbu nno ono omuvubuka oba ono omuvubuka gwawoza mbu gwayagala bategeka alina muganda we bategeka kumwebakako abo kumwebakako babiri. Ng'Abawarabu beetegeka kwebaka ku Munnayuganda abo babiri. Nga munnange eyo sitoola aginyumiza bamaze n'omukozesa. Bwe bamwebakako abo bamwebakako babiri. Nga munnange ono gwe yali ayita mbu bbaawe ng'amugamba ngenda kujja. Kati olukwe baalulimu babiri ne muganda we. Kati muganda we ye yasookayo ono atali gw'abadde ayita bbaawe. Ng'atuuka nga omanya Bannayuganda oba tuliko ki omuntu akwesinisizzaako amannya akoze eki ng'amwebakako. Ku olwo lwennyini ate n'omulenzi wakola ki lwajja naye n'amwebakako. Ne babeera nga bamukozeseza abavubuka abo babiri omulundi gumu. Olunaku lumu ye yamanya bumanya just ono ankozesezza tebali abo tebali babiri. Kati nga munnange omuwala we yakitegeerera mbu luno olukwe baalupanze babiri bonna. Kati abeera ali awo baamukozesa ng'abulira teyeewulira bulungi takola ki. Kati ng'aweereza message ng'amugamba naye seewulira bulungi. Kati munnange oli ng'amubulookinga we yali ayita boyfriend we ng'amubulookinga. Kati ono yasooka omukozesa ng'amulumba ng'amugamba mbu gwe lekerawo sindika brother wange message mbu biki mbu simanyi teweewulira bulungi kati kiki ky'oyagala okugamba oyagala tufulaminga oyagala gamba mbu wafunye olubuto biki kyava amugamba gwe wategedde otya mbu wategedde otya nasindikidde muganda wo message. N'agamba twakukozesa abantu babiri era twakipanga tukwebakeko ffenna. Omuwala Abawarabu ne bamukozesa
babiri omulundi ogu omulundi gumu omulundi ogu abooluganda abo ne bakwebakako omulundi ogu omulundi gumu. Kaakati nno munnange ebizibu ne bimujjira n'abanga takyasobola kukolamu eyo ennyumba olw'okubanga waliwo emitawaana. Atuuyana nga nkubira essimu nga ngamba bannange ndi mu buzibu nga byonna byonna nnyumiza sitole nga bwe ngibanyumirizza nga mugamba paakingi ebibyo ate abakulu baali batambudde, omukadde yali atambudde ne muwala we nga bagenze bino kunywa gakuwa biki. Omulenzi we yamulumbira n'amugamba ngenda kutwala ku poliisi okitegeera ng'amulaga peegi yonna yonna gye bali bakyatinga n'oli ate jjukira baali tebakyatinga n'ono kibakitegeeza oli n'abiwoono nga munnange omuwala ankubira essimu nga ngamba kati nkoze ntya. Namugamba paakingi ebibyo ofulume ennyumba eyo, fuluma ofune akatakisi kakole ki katwale ku woofiisi. Kati ng'omuwala apaakinga ng'omuvubuka amugamba olagawa ng'amugamba nze ngenda ku kampuni kwogera ne kampuni yange buli kimu everything mwandeepinze. Ne mugamba n'omugamba eyo layini gikwate ogimenyemenye ogisuule mu ttooyi. Bw'oba olina layini endala oteekemu endala obagamba abo nze eyo layini sigimanyi era si yange naye bandeepinze okitegeera. Kati omuvubuka we yalaba omuwala apaakinze ebibyo amugamba ngenda ku kampuni kwogera buli kimu twesisinkane ku poliisi. Jjukira omuvubuka alabika naye yali akola ki, yali amutiisatiisa abeesonyiwa abaveeko bo bamaze okukola ki, bamaze okukola ekyabwe, bamaze omuzina kyawedde. Ng'omuwala apaakinga ebye ng'atambula paka ku kkubo okufuna akatakisi. Omuvubuka n'amukimayo n'amugamba komawo, n'amugamba siddamu eyo nnyumba era n'afuna takisi. Takisi yali agiyingira bw'ati omuvubuka n'amusokola n'amugamba ono muleke, ono mukozi waffe, ng'amutuuza mu mmotoka ng'amuvuga paka ku woofiisi. Agenda mutuusa bw'ati ku woofiisi n'amugamba tubaako kyokola kikyoyogera siba omumwa, nze ebya poliisi just nabadde nsaaga busaazi nga njagala otuveeko oleme tuddamu kukola ki kutwogerako ebyo by'ofulaminga mbu oyinza okuba oli lubuto biki biki. Nga munnange omuwala tawoneraawo naye essaawa zino agamba oba ndi lubuto oba siri lubuto, oba ndi lubuto oba siri lubuto. Kati yali awo mundi lubuto oba siri lubuto, mundi lubuto oba siri lubuto. Naye kino kiwaaba okuyiga abawala. Omuwarabu mwesonyiwe, omuwarabu tagenda kwagala. Omuwarabu yayinza okwebakako n'akukyawa oba okitegeera kuba ye aba ayagala kulaba muwooma. N'omulenzi we yajja n'amugamba tugenda oyagala tufulaminga kati essaawa zino eno oyagala gamba oli lubuto, lwaki osindikira brother wange message n'omugamba mbu teweewulira bulungi. Kyava mubuuza wategedde otya mu brother wange, n'amugamba twakwebaseeko abo babiri nga tukimanyi. Omuvubuka n'amugamba tugenda kutwala ku poliisi, n'amulaga message zonna ze baali boogera n'ani n'oli omuvubuka nga yakuba ebifaananyi yenna ali bwereere amabeere amusindikidde naye ng'asindikira ki, ng'asindikira muwarabu. Kati ng'omuvubuka amugamba ngenda kukusitula nkutwale ku poliisi tugulewo omusango. Bino simanyi mu nsi yaffe bino eno mu nsi yaffe tebikola ki, tebibeeramu ebyokusindikira omuntu ebifaananyi amabeere obusolo obikubyo ebwo busindikidde musajja ng'omwana atuuyana.